Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera. Njagala kubanga nkuwa ebigambo by'omukulu amanyidwa nga Omaro Kisekka. Ebigambo bino babinsabye nyongera okubanga mbibatuusaako gwagoberera Redzone TV. Wabula nawe atanaba kubanga subscribinga kirira wansawo labe ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna. Omukulu ono agamba okusinzira mu bigambo bye byenjagala okubanga nkuwa maasawo agamba nti Obwakabaka si bizimbe nti ekyokuba nti Museveni yakomyawo Obwakabaka mu 1993 ne babaleka ne mubeera ne Bulange ne babaleka ne mubeera ne Muganzirwaza ne babaleka ne mubeera ne Masengere n'ebintu ebirala olubiri weeruli amasiro weegali. Agamba nga yesigama ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka bye yayogerako olumu ng'ategeeza nti ekyamazima Obwakabaka bwakomawo naye waliwo ebitannadda era tebunnaba kubeera nga bukomerawo ddala nga bwe buli supposed okuba nga bubeerawo. Era ono anyanyezza nnyo Charles Peter Mayiga Katikkiro mbu akolagana ne Museveni okubeera nga basuula Obwakabaka. Bigambo bya muntu Ssekinnoomu byogenda okubanga owulira ku mukutu guno ogwa Redzone TV. Wabula nga tonaba kubanga obiwulira nja kusaba atanaba kubanga subscribinga kirira wansawo labe ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna ebigambo bwe biti obere nga tobimisinga. Genda mu comment section ensonga yonna gy'oyagala tubere nga tukuleetera ensonga giteekeyo mu comment section ly'ekkubo lyokka osobola okuyitira ne tubanga ate twogerezeganya. Oyina updates wandiyagadde okubanga omanya genda mu comment section tubuulire nti nze njagala mumbulire ku kino ne kino ne kino wano ku Redzone TV bwe buvunaanyizibwa waffe era tujja bikuleetera obere nga obiwulira. Njagala kuwa bigambo bya Omaro Kisekka ono obiwulire nga abyeyogerera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Nga sinaba kubanga nzikuwa nja kusaba asobola okusharinga genda osharinge linki eno gisuule ewantu wonna wolowooza nti abantu basobola okubanga bafuna message soko biwulirize nzije tubere nga tweyongerayo. Mwabaganda mukitegeere Buganda Yoweri nayo Obwakabaka tebuliiwo. Ekyo mukitegeere Obwakabaka buba buvunaanyizibwa si bizimbe nti bakulaze Bulange Muganzirwaza mbudi kati Obwakabaka weebuli nedda. Obwakabaka buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa bwe buba tebutuukirizibwa Obwakabaka buba tebuliiwo. Ssaabasajja Kabaka omulabawa yajja n'akugamba Obwakabaka tebulina buyinza n'abataka bennyini bayina kugenda kulaba Museveni okusobola okulaba Kabaka. Kitegeeza nti Obwakabaka buwambe era gwagamba Obwakabaka bwaffe tebujja kusaanawo nga tulaba bwasaanawo dda. Twetaaga kubuzzaawo bupya. Omusajja oyo Mayiga yakola statement 2 ziwulirize. Yagamba Museveni yali gundi Obote yali Tanzania ne bamugamba nti Buganda ekomyewo Mengo ezeewo. Owuliriza kitegeeza ne bana abatubba ebintu byaffe tujja kubizza. Naye nga yakolagana n'ababibba. Mpuliriza bulungi. Emabegako wano tewannayita na wiiki 2 agambye mwabeebulemeza babanja mubanja biki myaka 4. Kiba kitegeeza nammwe Abaganda babanja mayiro 9 mubiveeko kuba emyaka giyisa 4 n'omusobyo. Mayiro 9 ez'abaana ba Buganda tezinnalabikako. Ne Buganda byebaddenga ebanja ebyayo kati tebikyali byaffe kubanga emyaka 4 giyise. Leka nkubuulira Abaganda baafa. Bantu bangi abaafa. Museveni nga alwana yalyanga mmere y'abantu gye baalima. Yagaana obbasasula. Abantu batuuse babanja bo babanja. Omuntu ye ne banja terivunda. Osegera ye Mayiga agamba kati bye muliko tebigasa mubiveeko. Kitegeeza ki nti yakugamba nti baleke babbe we banaavaako ojja kweddiza ebibyo ate ye omwaka kugamba myaka 4 mukyabanja ki. Kati era oba okyebuuza nti omuntu oyo akolera ani okujjako nga naawe bakupakira busa mu mutwe nga totegeera butegeezi. Oyo omuntu aba alipootinga wa Museveni direct ate Museveni ye mulabe waffe. Era omuntu yenna agamba nti tulwanagana Buganda eterere nga Museveni akyaliwo tekigenda kuba. N'abataka bennyini abalina okutuula ne Ssaabasajja Kabaka okutereeza babo balipootinga wa Museveni. Kati oba okyayagala ki? Tulina kulwanyisa Museveni tumujje mu nsi yaffe. Wetumala omujja mu nsi yaffe buli kimu kitereere. Bwagamba nti oyagala tereeza Buganda nga we watereevu. Sinziirako nti nga abeeri we beetereeza naffe katutereeze waffe. Wonna wafu. Kati muleme kwefuula kisonyi ya mbuzi mulabe waffe tumumanyi. Mulabe waffe ye Museveni. Tugobe Museveni tutereeze nsi yaffe. Obwakabaka buddewo bwo functioning nga bwakolanga.
ne Museveni akyaliwo gwenfuba mbo okutereza ogenda tereza ki buli kimu kikyo bakirya era omuntu yenna akuwugula n'akugamba nti byonna si Museveni wawulidde kye yayogedde ku bantu abazimba mu ntobazi ono eyabawa ettaka mbw abayamba abagaba Museveni mulungi nnyo era bino tayagala bibeerewo era biki Museveni wawulidde statement gye yakoze ekyo kitegeeza ki nti ono omusiru yaweebwa akataka agenda abalimbireko amaanyi galeme kuba mangi agabanja ebizimbe byammwe bye baamenya toyina ngeri gy'oŋŋambamu nti abantu bakola n'ekyalo kiramba ne bamalawo myaka 2 myaka emekanu gwe nojja n'omenya ensi yonna we wabeerawo ebintu ebituusewo mu ngeri eyo wano n'aba South Africa balina ebitundu bye beesenzaamu naye otuuka ekiseera nga tokyasobola kumala gabagobawo obulamu we buliivingira we bamanyi okubagoberawa kitegeeza egavumenti yonna eteekawo enkola abantu baayo we bagenda okuba kubanga ne bajeti eyo weeri ezo sente zo ziragawa kubanga buli bajeti zo baziteekamu ziragawa lwaki abantu tebayambibwa abamenyeddwa amaka gaabwe City Council yasolooza City Council yasolooza simanyi chairman mu kugula waliwo n'eriyina ekyapa nga kyapa gwe kati n'ogenda n'okisazaamu nomala okisazaamu ne mutaliyirira gwe mwaguza kubanga ono eyagula ye yalaba nga kyapa weekiri bunafu bwani obunafu bulina kugenda wa oli eyakola ekyapa nemwe musazizaamu busaza omaze osazaamu bantu basasule Buganda Land Board egende sasula abantu naye ate Buganda Land Board ino sasula abantu naye ekolera wa Museveni kitegeeza tulina kujjako Museveni okutereza period. Yes, ndozo biwulidde bulungi ebigambo bye oli ku mukuto gwa Radio Zone TV webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira omusajja ono message abadde ategeeza abajjukira wiiki ewedde nakuwaako amawulire nga waliwo omu eyali representative wa Buganda Land Board bwe yagendako mu Lubigi abantu b'omu Lubigi ne bayomba nnyo era ne bamuwerekereza ebigambo bingi nnyo bamugamba bigambo byali bingi sijja biddamu naye obanga waliko ku Radio Zone TV kakasanga babitegeera era omukyala chairperson oba ssentebe ow'ekitundu kino eky'omu Lubigi ekitongole ekya Nema bekyamenyera amayumba abantu ne balumba amaka g'omukyalo oyo ssentebe w'ekyalo ekyo nga bamugamba gwe watusayiningiranga ku mpapula ku ndagaano n'ebintu ebirala nga kiraga gwokkiriza tubeere nga tuzimba wano omukyalo oyo yavaayo n'akaaba amaziga mangi ng'alaajanira Katikkiro n'ekitongole kya Buganda Land Board bannange mutuyambe abantu bano bali ku ttaka lya Bwakabaka mubadde musolooza obusuulu babadde babuwa naye mengo ng'esirise ekitongole ekya Buganda Land Board n'Obwakabaka bwa Buganda baavaayo n'ekiwandiiko wakimanya bw'obanga obadde otambula naffe ebyo bye bimu ku bantu be bakomplainingako abalaga kyoba Katikkiro yandibanga akolagana butereevu n'omukulu oyo. Radio Zone TV kwoli bibadde bigambo bya Omar Kiseka tuwuliziganye mu updates eziddako.